Ate ntuuse n'essuula eya 31 era essuula eya 31 eriko omutwe ogamba nti kati ava mu kanyogoga nga teyeeyagalidde. Kati ava mu kanyogoga nga teyeeyagalidde. Awo nga mu Kawoza Masiga, Nkuyege yeeyongera okwefuula omuntu alumirirwa ennyo kati kuba yali ku mulimu gwa kumubuzaabuza mbu asobole okuyita ku baserikale awamu ne Bambega abaali batalaaze buli wantu. Yatabula evvu n'ebisiriiza n'abisiiga kati mu ngeri ey'amagezi era ng'omuntu alwawo okumanya nti ye kati. Omutwe yagussaako ekikoofiira ekyali kirabye emyaka n'ebyeya nga ne langi yaakyo si nnyangu ya kumanya. Okwo nno kwe yassa ekkanzu ey'akatemambidde n'empale baana basekaki. Empale baana basekaki oba yeefaanana etya? Aha! Ebigatto ebya Lugabire ne bimudda mu bigere. Banne ba kati baali batendereza Nkuyege omulimu gwe yali akoze okubuzaabuza kati. Kozi ye yali amaze okubuulira abaserikale nti bwe banaalaba omuntu ali bw'ati ne bw'ati nga bakwata. Bannange kale wulira. Okumala bino byonna ng'amatutuma ag'okubiri gakaaba. Ekikutiya ekyalimu obukota bwa ndiizi n'ekijambiya ekyali kigubaasidde amasanda n'ekisaaganda ky'ebyayi n'abimussa ku mutwe. Gwamma kati nga takyategeerekeka. Alabika ng'omusajja omukadde asubula embidde n'obwenvu. Nkuyege yakola buli kyonna kyali asobola okubuzaabuza kati era mazima yakikola kubanga tewali muntu n'omu yamulowoolezaamu kuba na kakuku eri kati obudde bwonna. Okuva edda mu buto Nkuyege yali muzannyi wa katemba omumanyifu. Kale mu kaseera kano yeeyambisa talanta ye okutuukiriza kyali ayagala. Mu kwetala kwonna okwali kugenda mu maaso nga si z'omu ali ku bbali atemya. Yakandanga kugamba Nkuyege nti mwana wange bw'olekeraawo okumumetta langi anti olugero olumanyi lugamba nti ennongoosereza. Yatunulira muzzukulu we eyayambalanga n'atonnya. Laba bwe baali bamusiga ebisirinza n'evvu wamma ennaku ne yeeyongera okumuluma. Yagenda okulaba nga taabisobole kwe kugenda mu kisenge kye n'agakaabamu. Oluvannyuma n'adda okulaba Nkuyege bye yali akyakola muzzukulu we. Bambi nkazi wattu. Ng'emmambi eri kumpi kusala mikwano gya kati gyakomawo nga bwe gyali gisuubizza okusiibula mukwano gwabwe gwe baali batamanyi oba baliddayo okulaba. Bonna nga bamaze okukkalira wansi, omu ku mikwano gye eyali omusirikale n'abategeeza ekkubo eddungi okuyitamu era n'ayongera okubabuulira abasirikale ne Bambega bwe baalina abantu abalala be baali banoonya. Nkuyege yamutegeeza mangu ng'ebintu bwe baali babitereezezza era nga bwe baali batajja kukyusakyusa ntambula. Olaba omufere. Omusirikale yabuuza Nkuyege nti gwe atali musirikale oba Mbega wategedde otya we bali era abantu abalala wabategedde otya? Obwedde oli wano ne kati omumetta bisirinza navvu obijjeewo ebyo? Singa ekintu kyonna kituuka ku kati tegube musango gwo? Nkuyege yasiriikirira. Oluvannyuma n'agamba omusirikale nti siraba kitutawaanya. Kale wuuyo mutwalo omuyise mu makubo g'olowooza nti tegaliimu mitawaana. Si z'omu yagenda okuwulira nga amaloboozi gatandise okulinnya kwe kubakomako nga babagamba nti baana bange mubadde mutya? Mu kifo ky'okukkaanya ate muli mu kukaayana? Anti amamesa amangi tegeesimira bunnya. Mulwerabidde? Muzeeyi yabasaba bakendeeze ku maloboozi era basalewo kye banaakola ng'obudde tebunnabakyako. Oluvannyuma lw'okugaayagaaya mu nsonga, Nkuyege yabakkirizisa ne basalawo nti baali bagenda kwetemamu batambule babiri babiri n'amakubo bakwate maawufu. Ekirala bakkiriziganya ekifo we baali bagenda okusisinkana. Engoye za kati endala n'obuntuntu bwe yali ajja okwetaaga ng'atuuse ku kizinga banne be baali nabyo. Eggulo limu si z'omu yali afumbye omuwumbo gw'emmere gwe yakoomera okutuuka ku ssaawa eyo. Yagubasoosotolera.
Sizoomu yali mukazi mufumbi mulungi ddala era mikwano gya Kati gy'ayagalanga nnyo okulya ku mmere gye yabanga afumbye. Mu biseera ebirungi eddigobe lye yali afumbye lyandiwoomedde abali naye akaseera ke baalimu nga tekawoomya mmere. Sizoomu yabagamba bw'ati, baana bange mbaleetedde ku mmere mulyeko, ani amanyi we munaafunira ke muzza eri emimiro. Yali afumbye ettooke nga livudde mu kugonda ne lifuuka luvuutu. Yali afumbiddeko ebinyeebwa omwali engege enkalu ng'ataddemu omuzigo gw'ente bye yasiba mu luwombo. Yali afumbiddeko n'enva endiirwa, ebbugga ng'alitabiseemu doodo. Newankubadde emmere yali nnungi, bonna baalyako ekibego kimu kyokka ne bafumbya. Sizoomu yaddiza buli omu era yabasaba beeyongere okulya naye nga terina gy'egenda. Nga bamaze okulinnya olunnyo, wulira ekisoko, nga bamaze okulinnya olunnyo, okwo nno kwe kumala okulya. Omu ku mikwano gya Kati yasaba Nkuyege abaddiremu ng'entambula bwe yali egenda okuba kubanga yali tannyonnyose bulungi. Nkuyege yabaddamu kimu nga bwe yali takyasobola kubaddiramu, wabula n'abagamba nti obudde bwali bubayitako era nti buli omu atambule nga bwe yali asobola. Kino tekyasanyusa mikwano gya Kati. Ng'amaziga gamuttulukuka, Sizoomu yasaba mikwano gya Kati gimuwemu akaseera katono ne muzzukulu we. Bonna baabaviira mu kisenge, baagwaŋŋana mu bifuba nga Sizoomu bw'amugamba nti, mwana wange weegendereze nnyo kuba omutima tegunteredde, naye kankukwase Lugaba akwerekera okutuuka emirembe yonna gy'anaaba akwagalizza. Yamukwasa amatu abiri agaali gasibiddwa mu byayi, erimu lyalimu mmwanyi, eddala nga mulimu kaamulali omusekule. Kati yali ayagalanga nnyo okugaaya emmwanyi era ng'emmere bwe mutaabangamu kaamulali nga temuwoomera. Amatu yagasonseka mu mpale gye yali ayambadde n'amwebaza nnyo. Kati yamusiibula nga n'amaziga gamuyitamu naye yasobola okwogera bino. Jjajja, nsonyiwa nnyo okuleetera ennaku mu kifo ky'essanyu. Nkwebaza nnyo byonna by'onkoledde. Simanyi bwe ndibikuddizaawo wabula Lugaba akunkuumire. Jjajja, nkusaba nti singa omuntu alijja wano ng'amannya ge yenva nnungi, tomuggaliranga bweru. Nkuyege we yakoowoolera Kati ayanguwe kuba obudde bwali bubayiseeko. Bwentyo nno essula eyo nayo ne ngimalako ate muninde mweddamu ng'Omukama akkiriza awangaale nnyo Ssemunywa.